watermelon bwe zituuka mu katale yabazigula ne bazikolamu juice bwe bazituuza mu kifo bakamulira bazoozaako bulungi n'amazzi amayonjo leero maliza tebagiwatako ebikuta nga bazisalasala lwe bafuna akuuma akayitibwa blender mu 40 ne kazisalamu obusirikito okukola juice. Bafuna ekintu ekyenyu basa juice ono gwe babeera bakamala okuba ne bamusengeja. Basa musukali mutono era lumaliriza okumutabula amusa mu fridge mamujja nga nnyogoza okumuguza bakasitoma. Toyinza kukola mulimu guno nga tolina kuuma aka blender fridge n'amasannyalaze. Tosobola kukola mulimu guno nga tolina fridge nga ate tolina ka blender kuba tolina juice ngeri kijja omukubamu nga tolina fridge nga tolina ka blender. Debora Nalubega nga yomu kubakamula juice kayunga agamuntu watermelon agigula sirinse 2 mu katale naye nga agikolako amagoba nga 15 okweyongerayo. Kati nyinza okuba nga melon 3 oba 2 ekitone ennyo nenteeka mu kilo emu ne koota eya sukaali. Kati awo amagoba nyinza ofunako 10,500 bwekityo. Ategeeza nti muddo bw'omusana bakamula ebidomola ebisuuka mu 3 n'okusingawo okusinziira ku banywi ba juice ono n'engeri gye babeera bamunywedemu olunaku olwo. Nalubega juice wa mutabuza mu bakasitoma abeera bamulindiridde ku mirimu gyabwe ne gye bakolera. Agamba nti girasi ennene agitunda sirinsi 10 nti wabula bw'abeera agitambuza ayongera mu nusu 5 eza transport entula agitunda sirinsi 5 bw'agitambuza n'ayongera mu 5 n'agifunako sirinsi 5. Wano ne bamugulira wano ne batuula abweru ne banywa. Abamu ne mbasupply nga mbatwalira gye baba batudde mu bifo bye baba batuddemu ne mbatwalira. Kasoma aba ali wala nga mutambulidde mwongeramuko ebitaano bya transport. Alina banna balala bamuyambako okumutambulizaako. Agamba nti ngono okukola omulimu guno obuyonjo bw'olina okusoosa. Aluŋŋamizza nti olunaku lubeera lumunyumidde nga juice weena mutunzi akola emitwalo 7 okusingawo ate nga taddemu kitono. Ogwenkozesa nyinza oteekamu ng'omutwalo mulamba. Mbalirideko amasannyalaze ne mbalirirako amazzi sukaali nyinza okukozesanga mutwalo mulamba. Agamba nti omulimu guno agufinyemu ebintu bingi ng'atandisewo edduuka litunda ebyokunywa aweerera abaana be n'okwekulaakulanya. Nsomesezaamu abaana natandika nakakapito katini naye kati ndaba yina ezimbulukise yeeyongeddeko. Nalubega agamba nti ekiruubirirwa kye kyakufuna akuuma ak'omulembe akasukula juice n'amussa mu bucupa. Njagala nfune akooma akakuba akasingako kwako mbeere nga mupaakinga n'ekyuma ekimupaakinga mbeere nga musupplyinga ne mu supermarket. Agamba nti wankubadde omulimu guno gumufunira nti naye gujuliremu ebisoomooza bingi gamba ng'amasannyalaze era nti n'omusana gubeera tegwase tebakolera ddala. Amasannyalaze nago gaba gagenda nnyo kuba engeri ka blender kano gye keetooloola ennyo buli kagira bwe kati mita eri eba edduka nnyo. Agamba nti bakasitoma oluusi tebatera kumusasula bw'atyo n'afiirizibwa. Kati ne bano abatuula emabbali n'agamba ndeetera juice omutwalira n'anywa ogenda okusanga ng'akoze eki ng'agenze nga takusasudde. Obutatambula mu bidongo ebyo neŋŋamba nensalawo kanti nyambeko sisita wange tambuze juice kubanga juice yansomesezza okutuusa nnyo. Bo abamunywa naye bamutenda obwomi. Kano kaka kawooma bulungi nnyo. Ow'ebibala mwennyini atali mukolerere n'olwekyo owa alusa owa sukaali akkirizibwa okumunywa. Kibuuka lumu yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV agafuna.